ebintu nga byakukyukidde eddogo lifuluka abalogobo ne batandika okubeera awo muganda wange bonna nga bemagaza naye Hajati Namyalo wuuno abuna obufoofofu buli wamu atuuka ayogera mukama we Museveni Mama Fiina naye bimusobedde ebintu si byangu yadde n'akamu muganda wange. Katonga siima bannange abantu bo bonna bana balina ebisiraani obibajjeko Kyagulanyi omukunsiza eri wala nnyo nga Mizozi bannange tebekigwana wala. Agambye nti balina ebisiraani bw'ayagala Katonga abibajjeko. Ai tebannabiyita bisiraani tebannaba. Kakati bw'ayagala Kyagulanyi amukole ki? Kumbe muganda wange kireke ebintu bikyuseemu kubanga omulogo wa General Museveni gwe tumanyi bulungi Mama Fiina naye alabika atandise okubaako engeri gyakubwamuko. Naye nange ku luutu eno twakubanga nja kukutwalayo twakubanga bannange oyingirayo nti ate olimbega. Kakati nno bwe tulabika ne Hajati Namyalo kubanga oyo abadde Mama Fiina ndowooza agenda okugiragiramu bw'atyo okeberayo nga bajjajja bamugamba obudde bwakola ki bwaggwako ne bw'osaddaako enjiibwa. Omanyi ne bw'oba nga oli mulogo nga ggwe atta abantu ku kyalo muganda wange Mukama Katonda bw'atukukuggya mu fuse gwe ne bw'oba ologo otya kitegeeza naawe oba ogenda kufa nga bali bw'obadde ng'ojjotta. Ke kaseera omulembe gwa Museveni gufe. Kino nno munnange gw'oyinza okitwala nga ekyokusaaga naye wano ku Uganda Atulaagi mbadde nga nzija mbagamba nti Museveni nabagambako dda era mwenna mukimanyi nti Museveni atufugira ku ddogo. Eddogo kye kimu ku bintu by'akozesa naye kennyini yeewaako obujulizi newankubadde amaliriza yeegaanyagaanye bw'atyo naye nga General Museveni y'omu ku abo muganda wange abagendera ennyo ku bintu by'eddogo era Mama Fiina yeewaanako nga bw'ali omulogo wa General Museveni n'abalogo abalala abazze nga bakola n'ebyo bye baakola mu lutalo okubeera nti manya baaziika abantu nga babasulise byonna. Muganda wange tuula nkubuulire General Museveni nakunyumiza kuba nze njagala nnyo okuddiŋŋana ebintu nti bino twabiwulira dda era nga waliwo mbu omusawo eyamulagula ku muntu ali mujja mu ntebe teweerabira aba Hillside View Apartments bali wali ejjanyi ku Church Entebbe Road tuuka Enamulanda kitende kajjansi buuza ejjanyi ku Church wogenda okusanga Hillside View Apartments ate nga ne Maintenance Palace balina solar system zonna okusinziira munnange ku capacity gy'oyagala gwe bw'obanga munnange oyagala kuteekako mataala gokka na kulaba TV, fridge, water heaters, CCTV cameras, security lights, water pump byonna bazirina nga bikozesa sola muganda wange. Kakati Hajati Namyalo twamulabako lumweruweere eri ku ntaana gye baateeka obuwanga General Museveni bwe batta abantu be batta mu lutalo ne balimba nti Obote yabatta nga mbw asuulayo omutwalo. Kyokka jjukira nti mu ntaana eyo twalabanga mwe batereka obuwanga twalabanga waliyo emitwalo gya sente gye ziri kati bajja bateekayo emitwalo nga baloga bukusimaya guno omutwalo simaya twala biki. Kakati guno bulungi yagenze ku mugga Katonga akatambi kabaddewo naye nga amakulu gaakyo nti gweoyinza okulowooza tya just byakusaaga. Munnange bano bazunga ku basawo ne batandika okubagamba nti mugende mukole muti genda ku mugga Katonga anti Museveni mwe yasinga okuttira abantu kakati emisambwa emizimu gyamunyiigira kumbe gyonna amaanyi gonna gali ku saidi ya Kyagulanyi yagakukumba. Naye nabagambako era nange nakiwulirako nga ne Bobi Wine tanaba kubeera w'amaanyi nga Bebe Cool yaliwo nti Museveni yalagulwa nti baamugamba nti omuntu aligenda okujja mu buyinza alibeera muyimbi mbu yensonga lwaki yasembeza nnyo Bebe Cool ng'alowooza engeri gyali nti ava mu layini ya bidandisali nga gwalabamu nga omuntu ayinza okufuga oba ayinza okumujja mu ntebe kumbe oli yali kireerya era nakakasa nti kati kino kireerya kyennyini nnyini. Kumbe bannange omuntu gw'ataasuubira oba gw'ataasuubira mu kibalo ye Bobi Wine era amaze okubeera ng'akakasa waali nti obuwagizi agenda yeeyongera bweyongere era nti ebyo byaliwo gwe mulowooza nnimba
tubadde nga tuwulira nti abantu bano balogo era General Museveni nti mulogo n'abantu be balogo era ne b'ofiisers bonna bonna basiiba ku ndagu nga baagala babawe promotion kati ebintu ebitambulira ku ddogo era yatugamba nti nno waliwo simanya yamugamba mbu munnaddiini mbwe ebintu olina okugenda n'obako kyokola mu culture Museveni ye ng'abiwakanya. Muganda wange bagamba ebiyita ekino ne Kabaka akola ki oyo ate muhoozi ekyo akyagala nnyo kubanga yeewaana nga bwali muchwezi era twalaba wano Patience nga akivumirira ebyabachwezi babikkiririzaamu nnyo kakati munnange eddogo lirabika lituuse okubeera nga lifuluka kubanga Namyalo yandibadde bwe yagenda ku buwanga bweruweero nga byakoma nga kubanga yateekayo omutwalo n'alaamiriza byayogera n'atambula n'agenda kakati wuuyo ali ku mugga Katonga ojja genda omulaba nga awumpugulira kindi ojja genda omulaba nga kumbe tannaba ajja genda ne mu masomero ge babadde nga bajja buukya erubirika n'ewalala yonna ajja genda neyo gye battidde nga abantu nga bagamba n'ebbomu gye zaakubira abantu erugaga ajja gendayo kubanga buli walaga tumanya nti bakirinamu omukono buli walaga gwe njagala otegeere kye nkugamba muganda wange buli walaga kitegeeza aba ayagala emizimu egyo gye basonyiwe olw'okubanga baabatta kakati gwe bw'otuuka mu Gakatolika nga waliwo ensonga lwaki bameka abaafiira omwo bwe tugenda eruweero mwalaba kati mujja mulaba ng'agenze weewuunye nti ate erugoga anoonyaayo ki ng'atandika nti mwenna bbomu be zaakuba kyali tekyebeereka naye musituke tubanje kateebereza abantu be mwatta ate babanje banaatera kuyita mu muzimu gwabo gwani bano be babadde nga bajja batta be bawagoonya zibalye n'abalala naye njagala okubuulira nti ebintu bitabufumuuko gwe olaba ebintu ebyo n'olowooza nti byakusaaga bya ddala oluvuutu lugaanye okukola lugaanidde ddala ensonga kyo kiraba nti kati babiteekamu mundu maanyi tiya gaasi n'ebirala Mukama Katonda naye muganda wange General Museveni kennyini akimanyi ti revolution tedda mabega ate oluvuutu lufuluka ne bwe munaaloga ne mugenda ku migga gye mwatta abantu eruweero obuwanga ne mubwetikka ne bwe munaabona ne mubuusira ne mubuteeka mu State House ne bwe munaalembeka Katonga n'abanga ayiwa mu State House njagala okubuulira mulina okugivaamu yagalagaana ekyo kye mulina okumanya nze kye mmanyi nti n'eddogo likola ki lifuluka bakoze likola byonna ebyekirogo ate tebaswala ekikazi tekiswala kidda kuli simanye Mukama Katonda bagamba nti akusingako bisabu okutte naye kati Museveni ebyali badde bimutunda kati ng'obuwanga ate kati kubanga luli abadde ng'abukozesa kwewaana omugga Katonga guliko history munene naye kati batuuze baasiraana kituufu baasiraana era basiraanya kalulu kano kalaze nti baasiraana ebya ddala naye munnange kite kitava ku sengejero kifuuka wankindo nze kyenali badde oba amagezi ge nali badde mpajjene Museveni n'abo bonna bamulya mu ngalo nti bandibadde bagendera ku njogera yaabwe nga gundi yaabwe bweri slogan yaabwe ya protecting their gains nti akakatono ke balina ne bannyukiraawo naako naye bwe bagenda mu maaso kino njagala okiwulire bulungi bwe ampuliriza oba ndaba ne ke balina akatono kagenda kubafa ne ke balina akatono ako ke baprotectinga kagenda kubafa lwa mululu balina okukolamu ka risk management ne bapowa naye bawaga nti bongere mu maaso already obubonero bwonna bwalaze dda nti revolutionary omupya azze ye Bobi Wine tewakyali kyakkola ne bwe babba akalulu ne bwe bakola batya era wagenda kujjawo ekintu wuliriza bulungi wagenda okujjawo ekintu ekirala ekigenda era okubavuunika ekyo kyo kijje kuwunze muganda wange